Geoffrey Martin Kitakule, District Governor wa Rotary Club ya District Kienda 2013 agamba nti nga Rotary batadde olusiisira luno n'ekigendererwa eky'okukwatirako eddwaliro lino olw'obwetaavu bw'abantu mu kitundu kino. Naye tetukomye ku ekyo nakyo. Tuzze wano tumanyi nti waliwo Bwagonga Hospital era ng'eyamba abantu mu kitundu kino. Naye tugireetedde ebyuma n'amadagala agagenda okwongera nga gayamba abantu mu kitundu kino. Martin Philbert Kinyanda, President wa Rotary Club ya Upper Kololo, ategeeza nti bakwataganye Rotary Club endala kuva mu ggwanga lya Amerika ne bafuna ebikozesebwa bino ebibalirwamu obukadde bw'ensimbi 2 za Uganda. I want to thank neighbors of Rotary Club of Upper Kololo who are here present and those who didn't make it here. Thank you so very much for creating impact, for taking on this project and supporting it. And today, we're extremely happy to be here to witness the handover of this project, which is our first global grant as a club. Basiimye abazirakisa abatandika eddwaliro lino ne basobola okuyamba abantu era beeyamye okwongera okubakwasizaako okulaba nga eby'obujjanjabi bitambula bulungi. Yali Kansiime akola eby'obulamu district eno alaze ezimu ku ndwadde zitawaanya abantu mu kitundu era n'alaga essuubi nti Rotary kyekoze kyakwongera okutumbula eby'obulamu mu district y'e Kazo. This camp is focusing on most of the common diseases that actually affect our district. And these include malaria, HIV, TB, malnutrition, respiratory tract infections, and maternal and child health diseases. Atatwala abakyala abakristaayo abafumbo mu Buganda era omumyuka omuwandiisi w'ekyama ku nsonga z'abakyala amaka gwa President Josephine Kasato asinga abakulembeze b'abakyala abakristaayo abafumbo okuva mu balabirizi obw'enjawulo mu Buganda n'abasaba okwewandiisa mu ssako y'ekibiina kino basobole okwejja mu bwavu. Omala okwewandiisa n'emitwalo 5 kati emisoso ebirala 5 bagitemaatema obeerako ne sevingiwo obeerako n'obwa memba obwannakibiina kati bw'otuuka okwagala okufuna ku ssente otandika okusevinga kubanga kasevingiko ke kakola ng'omusingo mukitegeera bamaama bange n'ofuna by'ofunye kati ate bino ebirala bwe bijja biwerekera buki emwanyi ne ziwerekerayo enkoko ne ziwerekerayo embizi ne ziwerekera n'embuzi n'ente n'ebiriganga ebyo. Ensisinkano eno wadde ku kitebe ky'ekibiina kino e Mengo nga banjudde enteekateeka gye batumye tutunge n'ayambako abakyala bali mu g'okutunga era nga bawadde n'ebitengi ku bitwalira abakyala bano basobole okwekulaakulanya. Puroguramu tutunge eno twalowoozezza nti ejja kutuyambako official oba mu butongole okutandika ebijaguzo by'omuwala eyaweebwa omukisa Maria mama wa Yesu kubanga ye muyima waffe mu batukuvu. Kati abakyala abo tunaba tuomuda mwogera nabeeyo ku Mothers Union oba y'Emitiyana oba y'Eluweero oba y'Emukono oba y'e Central oba West Buganda egamba nga bwe mwogera ku Mothers Union eviirayo ddala buki ti aba Mothers Union bamala okubulira enjiri ey'ebigambo ate bawanirira ku abo abatandise okukola okubaako eby'omugaso beeyongera okukola. Abawadde ne zikabuuti bazitwalira abakadde basobole okubuguma mu budde obw'empewo. Enteekateeka eno y'ekulembeddemu ebijaguzo ebya wiiki ya Mariam. Fatuma Nagudi yakusakidde gule ino. Saddamu James ate President